Valentine walito boss nagenda kwa walito boss nimva ngenda kwa Nava nenfundikira nga ngenzeko wa Geoffrey retire era jina sanga kwe scan nga yekola obusolosolo ennaku n'ennuma naye nga ali ku stage ayimba yamugruminga simwava alina sente abali mu audience balina sente abajja bonna okuyimba balina sente bamulaba ne Grace Kani wanaafa waati bajja kukwata emizindaalo boogera ebigambo ebirungi ku Grace Kani. Grace Kani kaali kaana kaffe kajja ne kayimbira mu kibiina kyaffe ne tukayamba ne kafuuka ki naye kati essaawa zino Grace Kani tali mu nnomo tali bulungi basirise balaba muganda wange Yahabo ogimanyi wali ogiyingiddemu kati kankunnyonnyole nze golaba nyambyeko ku Grace Kani naye sikowanga muyamba because okuyamba tokoowa paka omuntu ateredde oba kutwala mu rehab nkunnyonnyola yakomawo nkunnyonnyola addiction ziba stage za njawulo mulimu omuntu nga yakayiga ekintu nga ajja kivaako mangu nembamu omuntu ng'aludde ku kintu nga kijja mutwalira mwaka mulamba okubeera mu rehab si myezi 3 si myezi 4 myaka 2 okubeera mu rehab si mwaka gumu. Addiction abazungu bakitwala okubanga ekirwadde kyasingidde okubeera ekyobulabe. Mulimu omuntu ali addicted ku sex wata masturbating abayina okufuna omukazi oba alina okufuna omusajja asobola okusanga n'omuntu namuga tugende tuweweeko. Mulimu omuntu ali addicted ku njaga ku mwenge. Mulimu omuntu ali addicted ku ddiini. Obadde okimanyi ddiini naye ebeera addicted obeera addicted ku yo obadde okimanyi nti nawo obulwadde. Mulimu omuntu nga yalwala obulwadde bw'eddiini nga yagwa eddalu ly'eddiini. Era ogenda mu bakatuliki abe Vatican abantu abo bayina engeri gye babazimbamu ne gye babakwekamu. Omuntu ali addicted n'eddiini empewo zitera nnyo omutuulako ezitali za bulijjo. Swaitaani gometa swaitaani yeegulumiza nnyo kwa abantu abali addicted n'eddiini. Okitegeera addiction ya Grace Kani teetaaga mutwala mu rehab myezi 4-5 mwaka. Addiction ya Grace Kani yeetaaga omutwala mu rehab okumalamu emyaka egyo. Waliwo n'omuntu abeera mu rehab n'amalamu emyaka 10 ng'ali mu rehab. Tolyangayo omuntu nti yasse omuntu naye nga tali munomo sensize era n'omusango tebagumusalira bamutwala ne bamusibira mu kkomera paka waddamu n'abeera mu mbeera z'omuntu wa bulijjo. Kyekibonyabonya Grace Kani love okuvewa omanyi omugenzi radio yalinako omukazi nga wasanga ne radio yesala bwati gwe kyotasobola kukola mu love waliwo omulala asobola okukikola gwe tosobola kutta mu love waliwo omulala asobola okutta bwasanga patanawe ng'amulabe n'omuntu omulala asobola omutta. Ensi yaffe Uganda ebadde virgin nayo ebintu bingi nnyo. Waliwo n'omuntu abeera addicted ku love nga love ayagala nnyo asobola okwesaanyaawo olwa love. Addiction ndala omuntu kumutwala nga Grace Kani omutwala mu rehab noga nti olese Grace Kani nti anywa nnyo omwenge ye reason yagera okubeera mu rehab. Nene weerabira waliwo addiction ya love waliwo addiction ya sex waliwo addiction ya cocaine waliwo addiction z'ennyingi omwetegeeza zonna ezo taziina alina ey'omwenge gy'omanyi ne love naye ebeera addiction. Kyo kyamujja wa pastor munywanyiwo nga nkugambye nti okuyamba
kitwala omuntu alina omwoyo gwa Katonda okuyamba. Kwa waliwo abantu abayambye ne batajjukira ne bakoowa okuyamba. Naye omwoyo gwa Katonda nga guli mu ggwe tokoowa muntu gwe yatonda. Abako n'ensonga wakyamukusindikidde omutereeze. Okitegeera? Sijja kwogera details kiki ekyatuukawo kiki ekyatuuka kubanga Pastor Bugingo mutwala nga taata wange era ye musumba wange. Muwa respect. Pastor Bugingo alina ebintu byagoberera nga ye besitamanyi ng'ejaddukanya mu maka ge. Grace Kan yali abeerayo netogera ku muntu era ava wa Pastor Bugingo n'agendako mu bbaala n'addayo. Okitegeera? Ku musajja omulokole yazimba amaka ge ku musingi gw'okubulya ekigambo kya Katonda. Bw'olaba nga mu maka go mulimu ekintu bwe kitisuubira nti nawe osobola okukigumiikiriza. Osobola okugumiikiriza omukazi anywa omwenge oli musajja musiraamu. Tugeze okedde ku makya omwana wo anywa omwenge osobola mugobe waka? Omwana wange mutwala watali mwenge nasooka atereera. Kale gwe tebeezaamu nti Pastor Bugingo tazaala nko Grace Kan ne taata we wansi kubanga amuzaala amuwadde chance amusembezze wakaawe naye omuntu gw'osembezze wakaawe takyuka. Ng'oyagala ensi ekunyumira yiga okumanya ennaku yo. Nze manye ennaku yange. Grace Kan tamanyi ennaku ye. Nkuddamu ng'oyagala ensi ekunyumire yiga okumanya ennaku yo. Ennaku yo etya? Bw'otunnya gy'ovudde nogaba bannange nasulanga ku street kanfube nnyo nemekukola ki? Kudda ku street. Nze nina ensonga lwaki muwalange bwe nkoza birthday yange mutwala mu bifo binali nkuliddemu ebya ghetto binayisulamu ne mutwala mu kisenyi nasulanga ne mugaba Melissa tusobola kukkiriza awali ekizimba awo nasula wokko ne mutwala Kampala ne mugaba Melissa tusobola kukikkiriza nti waliwo ekipa kya kasasiro we nasooka okulya emmere yange emu kasasiro ne mutwala ekampingisa ne mugaba Melissa bantwala ekampingisa ne nzija nga nzirika okuva eno paka mu tawuni e Kampala. Naye nsaba Mukama Katonda byonna ebyantuukako bireme kutuukako. Ate wonootandika abasajja manya osobola okuzaala omwana n'afuuka jjajjawe kye yayitamu. You understand? Ne mubuuza naye waali oyina boyfriend? Nagamba daddy nze golanze ba boyfriend abo sina boyfriend njagala abasajja bazungu. Nomubuuza lwaki oyagala abasajja bazungu? Nagamba abasajja bazungu balina love. Temugamba mukwano wange oyo n'abazungu batalina love nga balina ettima. Okufuna omusajja ategeera gaba mavivigo ng'omukazi. Bw'osabira omusajja ategeera Katonda ajja mukuwa. Bw'otamusabira n'olowooza nti omutima gwo gujja kufunira omusajja ategeera tojja mufuna. Kati nzija kwanukula taata Bugingo musajja atanywa mwenge naye muntu awa chance abantu ez'enjawulo era akyagimwa kuba n'omwana we yamusomesa. Taata w'omwana famire gyavaamu bagagga bavundu naye baagaana okulabirira omwana. Ojjukira kye nagamba mu mawulire kyeya ddala wobeera ggwe ofuna ate obuvumu obutandika omubeererawo. Taata w'omwana oyo yayigiriza Grace Kan enjaga. Yes or no? Ekyo kifo okakasa Grace Kan kati katuddeyo emabega. Nkikuddiremu? Katuddeyo emabega. Nkikuddiremu? Katuddeyo emabega. Nkusalemu ekiro katuddeyo emabega. W'otuulanga ku seeti ng'ogitudde nange totudde na Flaka Ntambi totudde na Shalom totudde mbadde mu industry emyaka 40 mpuliriza wali oli ku ssomero nga ndi mu media kati nkuddamu okugamba kino Grace Kan yali takozesa cocaine. Grace Kan yali takozesa ice. Nkuddamu njagala nkuddemu byonna byeyogerako ngenda bikunyonyera omwo. Grace Kan okimanyi bbaawo yagenda ku mu rehab. Rehab yagendamu yaki? Njaga ki? Ice. Yamugjawa. Mukwano gwa Grace Kan yamuyigiriza ice. Tolimba nsi. Olunaku Prince Omar lwa meetinga Grace Kan
yalina akawala kati kankunyonyole because when nabigenda into details uliriza wetunagenda nnyo mu details bingenda kwingira mu media personality besaagala kwogera soko pozinga kamera ezo zonna lindako nze kyenemerako kikino kyenemerako kikino nti Grace Khan byonna byakola yabigira ku Prince Omar. Grace Khan yali muntu anywa omwenge nga gw'omwenge gagunywa kubanga abayimbi bonna 80% banywa omwenge. Wanywa ku njaga nze naginywako wanywa ku mwenge nagunywako ani yabikujjako nze yabinzijjako kati kankubulire waki sabeera addicted. When I was street kid neebuusa ne bakyali bange awo ku bokati bafu basatu omu ali mu America omulala ali Boston omu ali Boston omulala ali Canada omulala ali UK. Ganga gye twalimu yali ebba mobile gundi zino ATM machines era mukama waffe bamukubira mu biseera bya Wembole ewa Bakuli oba ojjukirako omusajja gwe bakuba amasasi nagamba nti sigenda kufa mungyeko liyirize eri wano bamala musalako yirize nalyoka akutuka yali bosi waffe yeganga gye nalimu naye nagenda okutunulya nga ganga eyo sirinaamu future ningamba bakyali bange omanyi ngenda kusolooza ssente ngenda enzireyo ku ssomero ne batulika bonna ne baseka wenafuna ssente nagenda ku Nabagereka primary school nenje esitalinga nganze bagimenya bagijjawo waliwo katale waliwo basi park n'akatale awali ekisaawe kyetwatusomera mu bantu bateekawo gundi maduuka so wasomerako nga toli mu buufu oli sirolaana kati kankubulire abasomerako awo ono yayimba kwata essimu Freeboy yasomera ku Nabagereka primary school. Sam Gombia yasomera ku Nabagereka primary school. Bengo Steven yasomera ku Nabagereka primary school. Waliwo guy ali Meriwether Baby Konde mwera bidelinya bamwita Irene Ligenzi naye yasomera ku Nabagereka. Waliwo muvubuka ali mu US ali ku ddala lya Kano yasomera ku Nabagereka primary school. Ono Grace Morgan omuwandiisi w'ennyimba yasomera ku Nabagereka primary school. Bantu banya basomere ku Nabagereka primary school abageto osegera kati saazo bali successful naye nze kyannemesa okubeera addicted onundi gwange nasooka okunywa amafuta g'ennyonyi nagamba no si yenze nakulira mu ngalo z'omukyala omulokole bamwita Nakalonje Christina teriyo kyaki ya mulokole gyatasabirangamu nga w'amaanyi omanyi bano abalokoka ebyamagero abaga nti Pastor Gundi ali eri akola n'agendeyo naga Pastor Gundi teriyo church bamanga gyatatwalangamu mu buto bwange obwo era ekyannemesa okubeera addicted because nina Katonda munze olunaku we nagenda okunywa obutwa giso olunaku we nagenda okunywa obutwa niye muyimbi olunaku nagenda okunywa obutwa nava mu Kisenyi nenja Kampala road nga ku Fido Dido nensanga omulema ng'asaba nga nkuta obutwa ngenda Bunyu nginsentami nenga omulema ono asaba yebaza Katonda talina magulu nze nina amagulu ngenda kunywa buta tuheero giso ki ekiriwo wadde wala kunsomeramu tisaaga agera kyandolinga yes awuze nange kyebaddeko nnyo because maze okulaba omulema ali mu kusaba Katonda amwebaza olunaku nga lubadde yebaza abantu abamuwadde ekyokulya yebaza abantu abamuwadde ssente nengamba Jacob siri mulema kyokka njaga kukola ki kunywa butwa kati nze kyandeetera okuba nti siri addicted nti ntya Katonda ate nga kino ngendo kikola nsooka kirowoozaako nnyo nagamba nze mbeera nga nina empewo nsobola okutegeera kino ekintu kigenda kundeetera buzibu nsobola okutegeera nti nina n'olulimi olubi kyova olaba newala nnyo okugenda nawo abantu nga nyiize
okitegera blood wange kati ensonga kisabeera addicted kati naye mulimu abantu mu bulamu bwaffe bw'ensi ng'azuula obuvumu bwe buli wenagenda okukola ku lediyo nanywanga emiti gino naye nga mala guteekamu nensoka nkola ku puroguramu omuntu yagunzijako mumanyi yali bina bebe yagamba Jacob ku lediyo kasitota nikokozesa nobeera addicted ojja kutuuka ekiseera nga tosobola kukola puroguramu paka ngaokoze ki ogwo omuti nenguvaako nagwo omuti nga ngujjagayaza ku kalo kabayita ku mukaga waliwo omuvubuka aguzinga ate guba mukka gukujjawo ne gukuteekako emakka ne gukujjawo ne gukuteekako mu ggulu notula ne Katonda ogwo omuti gwali gwa ttabu naye nagukutuuka ekiseera nga mumanyi kangwesonyiwe nembeera soba kyova nti bwenyimirira kugera mubavubuka teriyo kyebakola kyesitakozesangako ne ice namunywako ekyanywesa ice kyali kimu nali mbagagga naye nga okufiringa okulaga nti mugagga wange siina tabu nakwata ku ice nange nemukozesaako nina ngamba Jacob ice nanyuma nnyo ng'olina ssente kati gweomwavu onywa ice bajja kuwa ice w'ekicupuli akuggyeko kati fe ice gwe tunywa ono mulaba kano ka mitwalo 2 egya $, wekati aba origino tukanye ntuva mu nsi bali abasajja banywa ne batulani abasajja abantu babakolera sex nga bo baseka ninagenda okunoonyereza bakola ebyo bali mu kusaddaaka okimanyi sex ebeera saddaaka nti omuntu okulingiza omuntu nga ahavinga sex olina omuzimu gw'omuggyako bw'olaba pano omanyi nti nogumuzimu olina omuzimu gw'ojjako nti abasajja abagagga bakunnyonnyola engeri gye basinzamba Katonda baabwe ne mu sex bamusinziramu n'agamba nti njagala nfuniremu abantu babiri omukazi n'omusajja bajje bavinga sex nze ntule butuuzaawo nga esaddaaka gyagenda okubayo wa Katonda wamuwa ssente abantu abasinga obungi tebakimanyi n'agamba njagala nfuniremu omuntu ate bakakonda musajja oba ate bakakonda mukazi muwe omukazi yebake naye naye ngaebikola byakoledde kusuuka oba bwogenda okukolera ng'akuwonze buli kimu kyegenda okukola kigenda kuvaamu amakungula eri enfuna ye okimanyi mulimu omuntu akutwala mu sex n'akusigamu emmandwa netandika okunywesa omwenge netandika okunywesa ice netandika okukozesa buli kimu ekyekisiru nga yafunamu mulimu abagagga nga wozala mu famire yaabwe oba wafuuka saddaaka mu bulamu bwabwe nga bakusaddaaka nga teri kintu kyakutereeza nga buli musajja gwebaka naye asiraana oba musajja webaka naye sere zimuyita mu buyisi nga ziddira bbo kati bino byenkugamba true experience abantu abamu bali addicted addiction gyeziri abantu abamu betaaga time okuhiringa byonna asobola bikola byonna asobola bikola n'omugenzi Whitney Houston yafa kubeera addicted nga mugagga muvundu yafiira mu nfe y'ekisiru n'omugenzi wa Michael Jackson yafa kubeera addicted so mu nsi osomulawo omuntu mulamu akola ebintu naye ng'avaako abamutegera agamba kale si Grace Kane w'emyaka 10 kale Grace Kane aliwo oyo mulala ffe tusobola okukitegeera naye ekinnuma nti bonna babiira be bigenda mu maaso naye basirise bwe kye olunaku Grace Kane kalifa mikwano gye gyonna giri mu industry gijja kugenda ku National Theatre gikwata akazindaalo gikabe obuzigaziga bw'ekirogo kozi maziga mangi agakabibwa mu kufa naye nga agamusika nnaku gigende gibagenda okuzika Grace Kane gikole ebintu by'enjawulo naye nga Grace Kane yeetaga milioni 10 okudda mu nnomo ye milioni 10 nze nga zijja ku busiziina Grace Kane yeetaga milioni 10 bamuggalira mu rehab okumala emwaka egyo nga tavaayo Grace Kane amagezi tumuveeko tosaako omuntu ali addicted magezi omuntu ali addicted taba talina kyawulira kyekiringa kugamba nti ogenda ku advisinga muyimbi alina oluyimba kyekiringa nti ogenda kuwa omugagga amagezi tosobola kuwa omugagga amagezi yejja nakubuuza ekibuuzo mubyogera mwajja amagezi naye tosobola nti boosi munange okola kino abagagga tebabawa amagezi omugagga abeera mugagga
omuntu alina olimba nga star aba star abatana kyawuli abategeera kati kukera machango gantu ogera kuwa magezi natandikira bongo kati star tasaagamuwa ndogera ku machoko liri paza amagezi tosobola kwanga star mbogera ku machoko king sa amagezi basta tebaba amagezi omukyalo ono simufumbo Annie Taylor oba yanobayo kuba nina video gyendabye ku NBS gye bakoze gula akawungeezi ng'ali ne Bakaleera ng'agamba ono gwe yafunye byebirooto bye naye nze bijja manya mufumbo wa SBF Saalongo amanyisa nnyo okugera mu ba media personality SBF kyali wange simulinako buzibu tankubangako tanjogerangako bubi Annie Taylor mukyala wa kyali wange mama wa bana bakyali bange behind every relationship gyolaba mu nsi wabeerayo hidden agendas eziri mu relationship eyo nga wezikira ku mancha nezivaayo osobola okwebuuza naye omuntu neyaguma atya okubeera mu bufumbo bwe buti okitegera bw'oba Annie Taylor akedde ku mancha nalaga omusajja gwayagala jukira mu media osobola okuyiya story yonna n'ojuguza abantu nebagikiririzaamu ninga story si yaddala nga story erina ekintu kyebikka oba nga story erina ekintu kyopromoting oba kyobala mu media I think nze omuntu akyasinza okuzanya stunts era stunts nze enyumirizaamu nti zirina abantu we zintadde oluusi nzizanyira abantu oluusi nzezanyira nze kennyini kati mulimu stunts eziri mu media ng'omuntu eyagala mutunda abeere relevant ku TV oba nga eyagala mutunda abeere relevant ku radio ovanga omuntu okubeera owakabi ku radio nasinga owa TV amaanyi okimanyi nze Jacobo waabwe nkoledde radio emyaka nga 20 nensinga ba TV presenter bamu musinga erinnya misinga n'okumanyika nga tuwatuyimiriza ababiri noga nti Jacobo wuuyo ne TV presenter wuuna akola okuva ku makya musinga erinnya because namanya nti media kuzanyira ku bwongo kw'abantu media olina kuwa omuntu kyatakusuubiramu media tolina kuguza bulamu bwo waddala eri abantu olina bawa obulamu buli plastic ne Palaso kyali mukola omuwala wa Moti omwana wa Moti so amwogerako nga wempulira bubi nga boogera ku Melissa nange wensobola okuwulira obubi I think namoti wasobola okuwulira obubi nga njogera ku Koko ndi anko wa Koko era wenzira mu kamwa kange nko kujajinga Koko mba muzadde musiru nga nkugambye nze respect yange njiwa nnyo mukazi w'omuntu gwe mmanyi n'abaana b'omuntu era nsaba oyo ani gugenda okuzanya era nsaba nti Koko wali mwana mukulu byakola abitegeera ne Palaso byakola kansubire tebiweebula Koko era kansubire nti tebirifuuka kyakulwanyisa mu bulamu bwa Koko era Annie Taylor byakola kansubire tebigera kujjawo kitibwa ky'ekyokubeera maama era SBF byakola kansubire tebijja kukera mukya kujjawo kitiibwa ky'okubeera taata mu relationship mbamu obuvunanyizibwa bayita abaana betufunye mu bantu era love bayiweddewo ofubanga nnyo okuprotecting obuvunanyizibwa obwo ebyomu kisenge tebitottola n'obisirikira eyo ensi teyagala kumanya ensi baagala byonenesa ennaku zino tokkirizanga abantu okuguza ekyo ekintu ekibi kyebakwagalamu story endala tumalize ne Chameleone katusoke ku bigambo by'omwana muwala ono wawono munamawulire akola akolaki Chameleone yabadde munamawulire waawa omulwadde waffe Dr. Jose Chameleone atageja atakoga bawaddanira pastor chali bawaddanira tachali bawaddanira munange
mbani basenga nfuna amawulire agava e Boston dokita waffe Jose Chameleon nga bw'atanyigira mu ttooke yakubye Juliet Zawedde mbu yakubye oli nkoko bwana nkoko buchildren mbu Juliet Zawedde n'agenda ku poliisi n'amuloopa era wetwogerera Chameleon ali mu kkomera e Boston n'abantu ba Amerika bannaye bali n'oluka babayita buli wendi nkufuna so munnanga amawulire geego Juliet Zawedde media personalities kambagambe kino ekintu wammanga mu bantu abateerabira abatasonyiwa ng'omwogeddeko bamuyita Chameleon omwerijjamu omulumba okimanyi nti bw'alikwata kukuba ajja kukuba bubi bw'alikwata kukukola ekintu twala nti omulwadde niba agenda okukuba bangi ng'akomyewo mumpolampola twala nti ali mu America kati yamutadde ku lisiti y'abantu balina okukuba ate nga ajja mukuba yagambye ali mukomera gwe kati kankubule mu bantu abasonyiwa mu art industry Chameleon talimu tasonyiwa era nkusuubiza oyo tomulaba oyo yayogedde ebyo n'amwanukula yamutadde dda ku gganga y'abantu balina okukuba ate nga ajja mukuba tajja kera makyaji yave yamukube naye ajja kubeera awantu bamukube ekikonde oba bamukube ettaffaali oba bamukube kino ekyuma ekipima gana amayinja ga minzaani gamugwera oluba nkubula yajja kimukola kubanga Chameleon ye muyimbi gosa okwogerako ekintu kubanga amanyiwa gyavudde bw'oba omwogeddeko ekintu ng'olina ekintu kyewamukolera akuleka naye omwogerako ekintu ng'atunula ebyafaayo bye nga toliimu akulagako ono yabadde kigendererwa ki okugamba mbu Chameleon bwetwogerera ali mu kkomera ensi yayonooneka ali mu kupookya na bulwadde ensi yayonooneka nti si mu kuyonooneka kwagirako emitango mingi essaawa zino buli muntu munamawulire ethics z'amawulire zaavaawo dda befo nga tanakudda ku obaita ogwo nagwo musango ogw'omusango kugwamu ku mateeka omukulu ow'ekitiibwa Muhammad Nseko ge yaleeta ogw'omusango okitegeera naye Uganda yaffe yensi mwetutwalira amateeka mu ngalo era nkusuubiza kino wammanga walikomawo ng'awonye bulungi ajja muwa oba ajja mukyalirako wanaba mukyaliddeko ekirabo kyajja muwa ajja kikwasako emikono ebiri Chameleon yagaye bannayuganda abamu yalonzeemu bannayuganda abamu lwaki tuyitiriza nnyo okwogera betutamanyi nebetutamanyi kuba musajja watu yatutte n'obudde n'alikodinga room mwali n'alikodinga amanyi agali kagundi n'atulaga ne kanula ng'akulaga ndi ku kitanda ndi bulwadde naye gwe ovuddeyo ogamba ndi mu kkomera ensi yaffe nga ngaine yayonooneka buli muntu yafuuka munnamawulire buli muntu alina kabampande nze kyovula nasalawo nenga nti siteeka politics ku channel yange siteeka simanyi Jacobo naade ku tokusheweti nenjogera bino ku channel yange nteekako bintu birala wobitunula ebiri ku channel zange byawufu nnyo ne ku byenkola ku channel zammwe siteekako bintu byo byenkoze naye ku channel yange kubanga blandi yange erimu ebintu bisatu abantu bebabimanyiiko erina politics erina critique erina n'okuinspiringa kati ezo byonna nina buli audience njiwa byayo wembera naawe programu yeyo njiteekamu elements era 3 n'obukulembeze nga kwebuli so omuntu yenna atamanyi blandi ye wagyeraga ate omuntu yenna nga tuli mu byafaayo byoyo omuntu mwogereko ng'okimanyi muntu anyiiga ate wanyiiga tumanyi busungu bwe Chameleon oyo yakoze ebintu mu Uganda muno naye bona bwe abikoze tebaddamu mwesemberera nkubuulira mu Uganda muno mulimu omusajja muyimbi yapama mu kamwa k'omuntu era mu Uganda mulimu omusajja omuyimbi yafuka mu kamwa k'omuntu mu Uganda muno mulimu omuntu eyavuga omuntu n'amuleka mu nnyanja wakati mu Uganda muno mulimu omuntu
yavuga omuntu namujja namutwala mailo ngeegi mailo nga bisitatu namuleke kati mu Uganda oyo yali kamiliyoni yali ani gwereka yali papasidi eryani ne mutima omutima yalabye ne kamiliyoni amukoze ebintu bingi so kamiliyoni omulumba omanyi oyina history naye oyina kekifaananyi naye yali akubiddeko esimu nayagala obuyambi wali omuyambyeko bwewata omuyambangako nomwogerako manya ajja kuwa aliwo nakuwa ekirabo ajja okukwasako egyo si ye mulungi oyo ajja bamuggyemu eriiso amawulire gafudde amawulire tegakyalina makulu buli muntu munamawulire buli muntu yena yafuuka bloga buli muntu yena yafuuka tiktoka buli muntu yena yafuuka ainomo buli muntu yena amanyi okitegeera n'obulimba bungi kati Uganda media yaffe yafuuka nga ey'Amerika ng'omuntu anakukubira 99 kugamba ne wano waliwo omuntu asooka kulikodinga bannayo era ba accident emala kuggwa nalyoka akola ki akubira ambulance oba akubira 99 naye nga maze gateekayo ntebero ddyo girabaawo Florida omanyiwaawo kiro abantu banna omu ng'ali mu luguudo wakati omulala ng'ali mu pipe wakati nemujjako omuntu nemusuula eri omulala ng'ali mwala naye ng'abantu batunudde bonna nga batunudde we bati nenva mu mmotoka nenzija nzijawo omuntu ng'akyalimu akasambagala akula UPDF ya muno nakokinga emundu nagiteeka ku muntu nga tomujjaawo nimugamba buno buvunanyizibwa bwange kubanga ndi mukulembeze atwala security ye bunamwaya baida ndi mukamaawo wano onsonzeemu emundu oba onkuba sasa erinkube nengenda mujjawo nagamba geza omujjawo era nze omu ku bantu abamuleta omuntu oyo mugoba mu bunamwaya ne bamukyusa so Uganda abantu baagala nnyo ebibi okusinga ebirungi tebitambula kati video ezina likes nogenda oziwulya content waayo nga wanjawo ne ku video ezina likes nyingi so yensi yaffe tugigumire kibuyaga wali bakutte obudde n'abuta Katonda natuwa omuyaga omupya abantu bajja kuddamu empisa yabyogeddeko naye gwe linda kakomewo afune akongubangu bakomewo bulungi nkugambye yabyogeddeko linda kakomire nafunemu akangubanguba adde Uganda buli amwogerako yena amuwandika awandiika ye naga gundi oyogedde kino nasirika nawe ogamba temukwana gwange ogamba otya ntugereko out ojja kutulako out dina tulya ku kamere ku Sheraton oda tesobola buuka bubuusi ewaba jebbi ate jebbi si yakuba jebbi teyali mu level ekuba waliwo abakuba tobamanya tebali si bamanyifu ojjukira yakuba muwa bodaboda emiggo oyo muvuka ati mutemumumanyi eyakwata wa bodaboda ye nakuba kati kabina agera okutuuka wano katuusawo abantu aba banabe mutamanyi nasoka baleekinya abantu bafaanana watya nalyoka atuukawo era ogenda okutuukawo ajjawo nyini ogamba ota muganda wange ngayakwetoledde dde amanyi biki ebigenda mu maaso kulwa Katonda n'ensi yange akalowooza akasembayo obulamu bwe bugagga bw'oba oyina ensolo y'obulamu obeera n'obulamu tugenda mu kaseera akazibu muvuuka munnange ffenna twetaaga enkyukakyuka naye enkyukakyuka gye neetaaga si yakuyiwa musaayi nze njagala enkyukakyuka eyo ey'emirembe esobola okuwa omukadde n'omwana omuwala n'omuvubuka ekitiibwa teri kintu